aba boda boda, abatembeyi, aba taxi. Nammwe omusango guno guba kamuvi. Mwale mu okutunuulira abantu ababatunuulira abamanyi ebizibu byammwe. Wabula nammwe ne musalawo okukkiriza mutambulire ku bunyeebwa. Abatembeyi mwe mbadde mutambula nga muyimba Misa Kabanda. Olw'obunyeebwa babadde abatega. Ababoda boda mwe mbadde musiiba mulekanya eng'ombe za pikipiki mu kibuga nga mutambuza Misa Kabanda. Kati olwaleero abagamba muyina kifuluma. Kati olwaleero amaze okufuna kyayagala abagamba mufulume. Yayina kuprotectinga gains z'abagagga mwez'abavu teziriimu. Wonna osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya, afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo, ofiiridde olwaziza n'okusoomoozebwa okulala. Asobola okutuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Kamoga John Bosco muna Democratic Party. Kamoga John Bosco Muzanganda muna Democratic Party. Gwa miuka trezara wa DP abagwe trezara wa DP. Ekyososo okwogera bwe kiri. Soko buza abantu mwami Kamoga. Neyanziza nnyo. Mukulomatiya neyanziza. Ate era kwebaza omukisa guno nateera. Tumaze akaseera nga tetulabagana. Tunabana kugenda mu nomination. Naye lubadde zibadde entabaalo ze tubaddemu. Naye mbalamusiza nnyo mwenna abataddeko omukutu guno omunene. Mwenna mbalamusiza mwebala emirimu, enkuba etandise okutonnya, ab'ennimiro mulime, Kampala baagala mmere. Kikulu. Nammwe abatalina byakola, mwaka gwakatandika tokoowa, tambula sula application buli wantu. Tomanya mu nnaku 365 musobola okubaamu olunaku lwo. Musobola okubaamu olunaku lwo. So n'olwekyo terugenda kukusanga waka ng'otudde. Wabula lugenda kukusanga eyo ng'olunoonya. Eyo gy'onoonyeze kituufu. Era kiringa bw'olaba mu Mukulumatiya. Tatuula. Wabula buli kaseera aba ayigga abeera eno abeera eno. Kyova olaba nti omukutu gugaziye. Kakati sebo nasemba nga amakooti sebo luli lwali lutalo. Naye kati amasuuti gembeera amasuuti mwoba. Kakati kyekikulaga nti buli lw'olemera mu ekyo toyinza kiviiramu awo. Tweyanza nnyo, tweyanze getambula ne Sweet Valley Islamic Nursery Primary School somo lisangibwa Kibajjwe Degeya Bombo. Bawandisa abaana okuva ku nursery mpaka kibiina ky'omusanvu, ku kibiina ky'omusanvu balina center number eya UNEB n'ey'eddiini. Abasomesa abatendeke abaana balya bulungi, abaana basula bulungi, environment nungi esobozesa omwana okusoma obulungi, eddwaliro we liri ku ssomero, computer lab bagiina. Ebisale bijja mu buli nsawo ya muzadde. Ogenda bakubira ku namba zino wammanga. 700 808 882 ne 0786 0 593. Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School. Kibajjwe Degeya Bombo gy'oba otwala omwana tojja kwejjusa. Mwami Kamoga. Twasembayo ng'oyagala na bwa road mayor ku tikiti ya DP. Tugenda okulaba ate mukyala Mawu yali ku tikiti ya DP ndowooza waliwo enteeseganya awo ze sijja gendamu. Naye ekituleese wano nga wali oyagala wa road mayor ekyokubiri badde mu Kampala ebbanga lye lisinga obungi. Nkakasa lyonna bakuzaaliddewa. Wano si bwe kiri? Weewaawo. Nalabye Misa Kabanda Nabbengo. Minisita wa Kampala, omubaka omulondera wa Kampala Central. Nga wa abasuubuzi betuyita abakolera ku mbalaza, abakolera ku street nga talina kifo kyankalakalira mwakolera, nga wa boda boda batalina stage mu Kampala, batuyita balubyanza, nga wa abataxi abatalina we baparkinga bana abajja balonda abantu weeks 2 okuva olunaku olugulo yadde ku media center ng'agamba nti ekibuga kino okutereera weeks 2 mulunde stock gwe muyina mu abasuubuzi, weeks 2 ababoda muyiyewe mudda, weeks 2 abataxi kyeki bino bizze nga yakamala okulondebwa ng'omubaka wa parliament wa Kampala Central. Kino kyakoze atandise okutereeza ekibuga nga bagamba nti ekibuga kirina okutereera. Omusubuzi ono wa wansi abadde atunda kamukamu biki ono wa boda boda abyanza owa taxi abyanza n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo tagenda kunyigirizibwa mu mbeera mu nteekateeka ya Misa Kabanda minisita. Nga sinatuuka ku mulamwa
olina obugambo bw'okoonyeeko emabega. Kituufu nali neegwanyiza obwa Lord Mayor bwa Kampala. Era nkyali. Era nkyali olwokaano siruvangamu. Wabula oli namu wakati. Aliwa minister. Mukyala minister namulekera akati. Niye twayita mu mitendera gy'ekibiina nga bwe giteekeddwa okutambula. N'abaako be yali ansingako ne munzikiriza nti kantuule wansi ate era mwegatteko tugende mu lutabaalo. So badde naye mu lutabaalo mwabadde tubadde fembi. Ate era mu ekyo neebaza abo bonna abaatuwadde akalulu. Mwebale mwatuwadde akalulu newankubadde keevodde mu box ne tubeebaza. Mwebale. Ate era neebaza ne candidate waffe Beatrice Mao akoze omulimu munene kubanga olwaleero omukyala nga bwafaanana okulaba nga yayimirira mu basajja n'abayuuguumya. Okuyuuguumya kwa Beatrice kwe kwaviiramu omuloodi okuseerera. So obugato bw'omuloodi n'obwa Beatrice businga babali mu ezo. Ekyo saagala kigendamu. Kinze nkwagala kutegeeza nti amaanyi ga Beatrice ganyigiriza galeetera Lord Mayor okugenda ku kisenge okuluzinga concentration n'amaliriza nga bwe bityo bwe bitambudde. So n'olwekyo bannadipi mbeebaza mwenna gye muli keekadde tukomewo tuzimbe tutereze ekibiina kyaffe. Bino obuntu obutonotono tebubulamu ne tuleme bufuulanga obw'ensonga. Tusuubira nti akalulu ke tuvuddemu kayina ebintu bingi bye katuyigiriza. So n'olwekyo twetereeze tuzimbe ekibiina kyaffe tusobole okutereeza n'okuweereza bannakampala. Singa yabadde DP bino wali togenda biraba. Bino bulijjo bino ebya Minsa bulijjo mbadde nga nkugamba nti ebintu ebikolebwa mu Kampala kobaane teeketeeke liriko obuwandiike we litandikira ne we likoma okusibira bannakampala mu bwavu so sikubajja mu bwavu. Bw'otunuulira kampeyini eno bwe badde etambula bakadde baffe ab'NRM badde balina slogan gye badde bakozesa egamba nti protect your gains. Naye olunaku omukyalo ono lwe yavuddeyo olwajjo n'ategeeza bannayuganda kyawadde bannansi definition entuufu nti protect your gain si abantu ba bulijjo wabula y'abagagga. Nate era tolina kyokumba nga tolina kyoyinawo. Basi mukyalo ono ebigambo byayogera ebyokutereeza ekibuga ddala kituufu ffenna tukkiriza ekibuga kiyina omujjuzo. Naye enkwata n'enteekateeka gye bakozesa si enteekateeka esobola okuyamba abantu bano. Kubanga ekisooka toyina bw'ogenda kuweereza oba kubeera mukulembeze wa Kampala ng'abantu ba wansi tobawuliriza. Kubanga ennamba esinga obunene era bw'oweereza okiraba olina oweereza. Bwe tuddayo ne tutunula mu kaseera ke tubaddemu ak'okulonda abatembeyi babadde ku nguudo. Ab'ebyenfuna baavuddeyo ne batugamba nti Uganda oba ekibuga Kampala kyakoze bubi mu kiseera ekyo we tubeeredde mu kalulu. Tebannatuwa ripooti. Kitegeeza abantu bano ba mugaso eri ekibuga. Kituufu. Abo be bagobaganya ba makulu. So Mr. Kabanda bino ebintu by'okola si bwe biteekeddwa okubeera. Jangu weebuuze ku ffe abalina enteekateeka eza Kampala tukulambike ngeri ki gy'osobola okuyambamu ensonga z'abatembeyi. Ekyokubiri, Mr. Kabanda leka kulowooza nti gw'otegeera nnyo okusinga abakolera mu kibuga. Meeting ki z'otuuzizza n'abantu bano ku nsonga eno abatembeyi obayise n'obawuliriza. Then bw'omala obawuliriza ebirowoozo byabwe ne bitwalibwa mu bali abakola policies. Ekyo kikoze oba okeera bukeezi ku makya gwe n'olagira bulagizi. Yaabaffe Mr. Kabanda bw'oba ng'olina bw'oyagala okusasula kuba mu kalulu kano kabaddemu ssente empitirivu
Misa Kabanda yabadde omu ku bantu ababadde ne ssente empitirivu zibadde bagaba mu Kampala. Yandibanga alina bayagala okusasula. Ye bannaffe gw'okimanyi bulungi nti waliwo ddiiru eyasigala mu kkubo, naye nga ddiiru eno eyasigala mu kkubo Misa Kabanda agibaddemu ebbanga lyonna ey'ettaka lya Gwanda okuva nga akyali kansala. No, okuva lwe yabeera minisita abadde mu ddiiru y'ettaka lya Gwanda lye baagala okugulira abatembeeyi babaloketinge. Twogera ku batembeeyi, twogera ku bakolera ku street kubanga abatembeeyi alina kutambula ng'atunda bintu. Anti kakati bonna batembeeyi bonna bali wamu. Omutembeeyi si yatunda ebintu ng'atambula. Anti era naye bamusanga bamukwata. Oyo nja kunnyonnyola. Alikuwa street vendors bonna. Kubanga kati kankuwa ekyokulabirako tuyinza okgenda wansi emutundwe n'osanga kabangaliza kesisi nga zitisa omwana akutta amasaawa atambula n'omusaako. Kitegeeza bonna babateekako kanyo. Bonna babateekako kanyogoga. Naye mbadde ngezaako okutegeeza nti mukyala Kabanda tegeeza bannakampala ekituufu ky'oli mu kukola. Bw'obanga oli mu kustretchinga ddiiru ey'ettaka liri eritaggwa kitugambe, kubanga waliwo ettaka erya eke 10 ery'omugagga omu mu kibuga lye baali baagala okugula naye ne likoma awo. Ettaka eryo ng'omugagga abagamba buli eka agitunda biliyoni 3 mu miliyoni 9. Biliyoni 3? Yes. Buli eka. Kati kubisaamu eka 10. Ettaka eryo kyandiba kati ng'agolokosezza kino ekyabatembeeyi tubagobe mu kibuga baleekaane emmasuka ekwate ey'okusasula ettaka kuba tebalina we balaga. Ate ya ne mukulu Museveni akimanyi kizibu okugoba abatembeeyi mu Kampala kuba ye majority. So kitegeeza mu kyonna nga Manduso zijje basobole okulaba nti tugenda ku allocatinga abatembeeyi. Sente zino bakutule ziddiiru. So kikulaga nti mukyala Kabanda olwayo we twogerera yandiba mukozi w'abamafiya abanyagulula ettaka lya Kampala. Ayagala tereza kibuga kiveemu omugoteko nga bw'agamba. Enjogera gy'ayogeramu n'endambika gy'alambika si yakutereeza kibuga, wabula emabega waayo waliyo ebituddeyo. Waliyo ebituddeyo. Mu bituddeyo mwe muli ddiiro etaggwa ey'ettaka lya Gwanda. So ettaka lya Gwanda terisasulwangako wadde? Terisasulwanga. Era liri awo kikyapendinga. So wateekako pressure nti wateekawo pressure nti abatembeeyi mbagobye gavumenti egende mu kattu enoonye weebazza. Anti tekyalina weenoonya weebazza ettaka weeriri ddiiru ye yasigala butakutuka agikutule. Ekyokubiri abadde musaale nnyo ku nsonga z'omwala. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 88 82 oba ku note 786 note 165 wa am gwe yatwala. Ogwa ham gwe yatwala
hamwe bizimbe byawedde. Omanyi kyakutula ddiiru abatembeeyi bayingire mu bizimbe bya hamwe ebikalu. Banajja wa ssente kuba wotembeeza kitegeeza tusasobola kupangisa. Mu statement ze yagambye atasobola kutembeeya ddayo atasobola kupangisa dda mu kyalo. Bwe yabagambye abakamulonde wiki. Yes, ye statement gye yabagambye. Nenga ate yayogedde bubi nabo. Automatically ye kyali ayagala yakifuna. Kakati kikulaga bw'otunuulira akalulu kano bakadde katambula emivuyo gy'akalulu gyonna ejja Kampala mu process y'okulonda omubaka Misa Kabanda gyakolerwa nnyo mu bitundu bya Hamu awo. Obubokisi bwali awo nga tebutegeerekeka. Bangamba wano mu Kisenyi nembaata zaali zironda. Tebakkirizayo na muntu kugenda kulonda. Emmoloka za black, drone eza black zaafubutukanga awo. Kakati owakanyiza waayi n'endowooza nti ayandibanga kati asetingira Hamu bapangisa. Kubanga omwala gwawedde, ebizimbe byawedde, weebiri. Byawedde ebizimbe? Byawedde batandise okuyingira abalina obusobozi. Kati kitegeeza asaggula. Wakati mu kusaggula mujja kuggwera wa Hamu. Ne gavumenti eno naye efunemu kugiragira esasule abanafu abatayina mbeera bajja kuleekaana. Mu kuleekaana eyo ddiiru nayo bagikutule. Nga bw'olaba Kajiiji bwe yakutula ddiiru ya Usaafi. Gw'okimanyi nti omusajja eyatwala ettaka lya Usaafi ku liizi baali muwera ku miliyoni 10. Yekameka. Miliyoni 10 weziti. Ye miliyoni 10. Naye omanyi sente ze yalitunda? Gye yaddamu aliguza KCC. Yaliguza sente meka? Yaliguza obuwumbi 36. Bali muguza meka? Yatunda gundi yeeyo. Liizi ye ng'agiguza KCC obuwumbi 36. Ye yagigula meka? Yagigula 10. Waliwo ku bidding awo. Byonna era oba siye yalondo bwayo ng'omuntu ajja. Byonna bya kanso bifaanagana. Ebyokumakya n'olweggulo bifaanagana. Ndowooza okya nti ng'ate kikulaga nti KCC yali esobola okukozesa ettaka eryo nga tegenze nga tesoose naggabira muntu liizi. Naye baasooka ne bakutula ddiiru ne bawa liizi ku miliyoni 10. Bw'amala okukwata liizi eno mu kaseera katono ne balaga nti waliwo obwetaavu. Mu kaseera katini ne bakulaga waliwo obwetaavu oba okuzimbira abantu akatale. Ne bamusasula biliyoni. Era mu kunoonyereza balaba nga wali ettaka. Ne bamaliriza nga baguzeewo obuwumbi 36. Naye bw'oba otunuulira buli waffe kikakasa. Buli waffe ndowooza olaba Kampala bwe bajja bamuliiramu ssente. Kakati ne kino bwe kifaanagana. Bwe kifaanagana bwe kijja kitambula. So kyandibanga waliwo be bali mu kuzuukusa nti bannaaye ettaka lino lya Gwanda temunaba kusasula. Temunasasula. So abatembeeyi bakube endulu bagambe kati ffe tuddewa. Tuddewa tandika okwekalakaasa mufune bwe mututeeka ddiiru ekutuke. Asasula amabanja asanyuse n'abagagga. Then abatembeeyi bo baddemu bakole ebyabwe. Ekyokubiri mulimu abasobola okugamba nze ne Matiya katwegatte tugende mu kaduuka ka Hamu. Abo bo bajja ekitimba kibakwate bayingire wa Hamu. Nga tubadde tuli ba street vendor. Tujjemu kasente ka rent nga basatu babiri. Tutunda ngatto. Tugambe nange n'akange kati mwegatta abantu 4 mugwe mu kitimba kya Hamu. So nakyo kisoboka. Ekyo nakyo weekiri okonako okusaggula. Kubanga era bw'otunuulira bafanda ba mukyala Kabanda mu kalulu babadde abantu abo abalodi babadde abo abagagga. So kikulaga kati ye driver w'aba mafia atukiriza interest z'aba mafia mu Kampala. Tukabyogedde bakamulunda weeks 2. Yokubyogera baali babipulaninga dda. Ne bamugaba bona abyogera wali eri nga tonaba kulunda biyinza okuttira akantu. Naye ate era nzirayo nennenya bannange bonna abalonzi naddala bali mu biti ebyo ababodaboda abatembeeyi abatakisi. Nammwe omusango guno gubakka mu vi
mwalemu okutunuulira abantu ababatunuulira abamanyi ebizibu byammwe wabula nammwe ne musalawo okukkiriza mutambulire ku bunyeebwa. Abatembeyi mwe mbadde mutambula nga muyimba Miisa Kabanda olw'obunyeebwa babadde abatega. Ababoodabooda mwe mbadde musiiba muleekaanya eŋŋombe za pikipiki mu kibuga nga mutambuza Miisa Kabanda. Kati olwaleero amaze okufuna kyayagala abagamba mufulume. Yayina kuprotectinga gains z'abagagga mwez'abaavu teziriimu. Alimba. So kiki kyengezaako okutegeeza baganda bange abakolera mu kibuga Kampala, tuddeyo tukozese emitwe gyaffe muli bukusalawo kwonna okuba tuba tugendamu naddala okwakalulu tuleme kukyamuukirira. Gw'okimanyi nti n'omuloodi omulondo olwaleero naye eddiira eno mwali baali mwezo natte naba kuva mu kigambo mwali kubanga tuba twakamala okulonda akalulu ka Miisa. Enkeera Miisa yalina gye yayimirira n'agamba abantu nti abali mwezi omwo mumpeera akalulu. Ayushuwa akatambyako kayinako akyegaane natasabira Kizito Wenare ina gye yakasaba nti bali mwezi wa mumpeera akalulu siina buzibu nakyo era bakamuwa. Olwaleero bali mwezo bino bye biri mu ofiisi ye. Katulabe bali mwezo bwagenda okujja bw'ataasasula ekifo kino. Ate ayinza okugamba ofiisi yange tandika gwa kutaano nkyali mbaka wa palamenti kati akyali mbaka wa palamenti wannakawa omusajja Lukwago agiri abikwatamu anti abikwatamu. Olwaleero bali mwezo twandimusubidde ogamba ensonga ezo nga bwe bazikutte tetugenda kukikkiriza, tetujja kukkiriza. Lwaki tetugumiikiriza omukulembeze omupya n'amala kulayira ne mumuwa omukisa n'ateekawo kikyayinawo naye olwaleero asirise yandibanga ekkobaane lino mwali akyali mubaka wa Nakawa. Ate era bw'otunuulira akalulu kano bwe kadde kajja katambula akasinga obungi kabadde k'amasimu. Katya nti bakubira simu gabadde masimu okulangirira nti awo mulangirire gundi ani asinze ye gundi mumwesonyiwe ne mukadde waffe bali mwezo tumulabiddeko mu kkowa eryo mu kulangirirwa kwe tumulabiddeko mu kkowa eryo fe abaali ku Ttale Center. So kaakati ekkobaane n'eritambula mu maaso ne gwe mwataddewo abafaanana. So kaakati bagenda okugoba abatembeeyi ababooda n'abatakisi n'abalala bagwe mu kkowa eryo ng'omuloodi waabwe talina mwanyeze ng'akiri mabega. Bw'anaaba takiri mabega ajja kuvaayo annyonnyole. Natayinza okuvaayo awo in just a symbolic way. Nali era tumanya ffe abatuula wansi ne tulondoola ebyobufuzi era tutunuulira statement zaabwe ne tumanya. N'omanya nti ono ngeri gy'ayogedde tumwetegereza bino si bituufu ne tumulaba. Naye singa kibadde nti kutereeza kibuga amakubo weegali mangi kubanga bw'ogenda mu KCCA Act mulimu bylaws ezirimu eziwa ebbeetu abatembeeyi okuweebwa layisinsi oba pamiti. So singa kyabadde kya mwoyo mulungi twandisuubidde minisita okuyita abatembeeyi oba ateeseeko nabo emitendera n'emiwendo ejja pamiti nti abatunda emiyembe tugenda bawa pamiti. Naye bino bye bigwa mu kkowe eryo erya pamiti abatembeeyi emiyembe nti tojja kutundira Kampala Road naye ate wansi ko wino ojja kukola pamiti gye tukuwa ya $5,000 bali bagamba capital gwe tulina wa $2,000 tolaba nti otuzitowereza. Kakati bwe kibanga ebyo tebasobodde bitunuulira kikulaga n'ebikolwa ebiteekebwawo si bya buntu bwa kutereeza kibuga wabula bya kutuukiriza interest z'abantu. Ekyokubiri, lwaki tazzeeyo n'alowooza ku evening markets ezize zibaerangawo
obutale bw'olweggulo ne butale kyo bwabadde kale kaba kidesigning tekitegeeza nti kiteekeddwa kubaawo omukulembeze gw'obeera n'ekisembayo wandibaddewo okuyiiya nti okuvanga ku ssaawa 2 ez'ekiro okutuuka ssaawa 6 tukkiriza enguudo bweziti ne bweziti okusobola okubeera nga zikolerwako n'abafumba obutogo kuba tukizudde nti oli bw'ateeka sigiri ye wali tesobola kuvaako masanyalaze kwokya kibuga eyo enteekateeka twandibadde tugamba guno omwoyo gwa bwa Sseruganda. Ekirala lwaki tebazzeemu kulowooza ku Sunday markets mukyala Musisize yalekawo kubanga zaabeerangawo ng'enguudo zonna teziriimu kikolebwa abantu bano ne bajja so nga n'abantu bakiteeka mu bwongo nti ku lw'Essande olwo oluguudo luba luggale ne wali lwaki ebyo tebazzeeyo ne babitunuulira ne bagamba kakati mujje tuteese twagala kutereezaamu ku Sunday market yaliwo naye yalimu ebirumira twagala tutereeze naye ng'oyogerera n'abatembeyi oyo ye mukulembeze azze okuweereza naye ono alabikira ddala nga mukozi w'abamafiya oba mukozi w'abagagga abanyigiriza abanaku. Kati mukulabako ekibuga golaba kiri bulungi abantu abo balina obeeramu kuba lumu navaako eggabe eyo nempita ku Beni Kiwanukaawo nensala bwe nti awo ku nyambuke ku Namirembe olwakuba nti kale twali budde bwa Christmas naye nga abasuubuzi bonna bakutte ebintu babitadde wabweru bana bali maduuka abo munda nga babitadde wabweru nga twena nawe oyisa kigiri. Kituufu teri kibuga kitali mbatembeyi teri nsi etayimiriddeewo ku bantu abo. Mr. Kabanda ayogera kuba street vendors si kuba ayogera nze gwekyo kyoyagala okukozesa gwekyo kyekigambo ekikunyumira naye omwana gwe basanze ekinnawattaka ng'akutte bu radio bulijjo tabalaba ku pick up babatwala bw'abadde annyonnyola yabadifayinize ekika ky'abaagoba ku luguudo sina wenkolera wali permanent basi kati oli atambula awo watambula ali permanent bakusanze ku Parliamentary Avenue awo otunda miyembe nga bakuteekako so teri kibuga ate teri kibuga kikulaakulanye nga tekikuli abanaku sibe bakikuziza naye waliyo ghetto wejeeziri ninga n'abatundira waliyo n'embeera efaanana ya street naye ogiraba nga nteeketeeke kabeere Bungereza waliyo enguudo gye batunda nga batundira ku nguudo n'osanga ng'ono item gy'atunda takkiriza kubeera ng'efaanagana eya munne ojja n'oteekawo akameeza ko nga kano n'ossaawo ebintu byo n'okola olweggulo n'okamenya n'ovaawo n'otambula n'ogenda. So kiki kitegeeza nti batwala obudde bwabwe okulowooleza abantu abo nti nabo musosoya tebateekeddwa okubaamu. So Kampala yaffenna ne bwe munaakola mutya temujja kusobola goba batembeyi mu Kampala okuggyako nga tutudde wansi ne tulowooleza ensonga y'abatembeyi. Mwasooka ne muzimba obutale bwe mwamala obuzimba stalls ne muzongeza ssente empitirivu ate mwe mwasooka ozeegabira butale nga buliwa nga bwolaba Usaafi Ziwandegeya kati katwogere Wandegeya kuba Usaafi kino kiyumba kya Mmese Usaafi si katale akali design dio katugende Wandegeya tunuulira Wandegeya busitolo bwonna basooka bweguza abakozi ba KCC nabalaba nga n'abenkoko nga balina omusajja omugu beemulugunyaako abo bonna ab'ekyenkoko awo abasiika enkoko awo Wandegeya mu katale nga bagamba omusajja omu bafuukidde ekizibu n'abafuluma olwaleero ba Lord Mayor nga nabo bayinamu obuyumba basindika abaana olweggulo ne bajjayo sente basindika abaana olweggulo ne basolooza n'osanga nga akayumba nga kali mu mitwalo 15 naye ng'ate mu KCC balambika ssente endala nga ziri wansi nnyo wano mu bitabo
balambika emitwalo 4 3 naye ate bwe bituuka eri bo mu kusasula bakulaga abantu babajjamu ssente empitirivu. Kakati bwe tuba nga tukyayina endowooza ezifaanana bwe ziti tuleme kusuubira nti ekizibu ky'abatembeeyi kisobola okuva mu kibuga, wabula twetaaga abantu abalowooza ebuziba nti abantu bano tubaddewo tutya nabo. Nga bw'olaba twafuna covid naye twasigala mu muggalo era waabaawo endowooza tubadde tutya n'ekintu kino ate emirimu ne gisigala nga gitambula. Naaba mu ngalo, kozesa sanitizer, nakati abalala mask bakyazikozesa. So kitegeeza kyafuka ekitundutundu gye tuli, abatembeeyi kitundutundu eri Kampala baakulowooleza wawe tuba tubateeka naye si baakunyigiriza nga omukyalo ono bw'alowooza ne banne tekijja kusoboka. Ekyokubiri, Mukulu Museveni siteranze kusaba naye nkusaba omulundi guno gwokka, nkimanyi buli kimu kiri mu mikono gyo, ffe tetulina kye tusobola kukola kuba akalulu kaawedde. Akalulu kaawedde mwe twabadde tulina amaanyi gaffe naye wakoze buli kimu kyonna byonna n'obyegwanyiza. Kati tukusaba bw'oba olonda omuntu agenda okujja nga minisita wa Kampala, erinnya ly'omukyala Miisa Kabanda lituyambe tolizza, kubanga Miisa Kabanda waakomerawo nga minisita wa Kampala, ekibuga kino Mukulu Museveni kigenda kubeerera ekizibu era ogenda kugula tiyagaasi omungi n'amakomero ogenda gagaziya, kuba ffe tetugenda kukkiriza abantu nga bannakampala bw'obalaba abanoonya school fees w'abaana ow'emitwalo 8 nga bamunoonyeza muntu oyo abaana baabwe baleme okusoma olw'okubeera omukyalo ono atuukiriza ebigendererwa ebyabagagga. Tuli ready? Omukyala atereza kibuga. Tatereza kibuga. Eryo sige makubo mwe bayita okutereza ekibuga. Bw'oba otereza ekibuga mulimu ba stakeholders. Si bakasiita, si batafa. Ye bakasiita bo bakyakola emirimu gyabwe bakasiita. Saabo. Bana nabo bennyini bayombagana. Saabo. Wabula waliwo abantu bano bamaama abeetika ebibbo abatalina abalwanirira, ate abantu abo be bantu abayimirizawo ekibuga. Ye lwaki temulowoozaayo okutukolerayo night economy? Night economy enkulu nnyo ate mu nsi ezisinga yesinga noleeta ssente. Lwaki temugirowoozaako? Mujje mutwebuuzeeko. Anti night economy bw'ogibagamba balowooleza mu mabaala. Si bwa malaaya. Mwebityo bwa malaaya. Si bwa malaaya. Mujje mutwebuuzeeko abayina ebirowoozo eby'enkizo mu kukyusakyusa ekibuga okulaba nga buli muntu afiitingamu. So Mukulu Museveni, sebo nkwegayiridde, nkusaba n'obuwombeefu tuyambe erinnya ly'omukyalo ono likome kubeera mubaka wa Kampala so si minisita wa Kampala. Tuleetere omuntu ayina kyagenda okwongera ku kibuga Kampala, ayina asobola okukola ebikwatwako, so si bano bamafiya abakulimbalimba buli kaseera nga banyigiriza bantu. Erinnya ly'omukyalo ono lirabikidde mu bintu bingi, lyalabikira mu kisaawe ky'Ennakivubo kubanga yali atuula kakiiko awo wonna yali atuula kakiiko k'ekisaawe era mission ezaavugibwa yali omu ku badriver baazo. Naye omanyi bameka abanyigirizibwa n'abameka abali mu byalo bayitirivu. So n'olwekyo tuyambe otusaasire, tetwagala tutabangule Kampala ng'obudde bukyali. Tukimanyi nti akadde kano mwoli kakulowooza baani b'ogenda kuwa mirimu na kutuma, naye tolowooza ku linnya ly'omukyalo oyo. Banna ensonga z'abasuubuzi ate nga zikutte wansi ne waggulu. Zo zino tugenda bayita. Zino ku luno tugenda kuyimirira n'abatembeyi, oba tugenda Kitalya,
oba tugenda Luzira tuli ready okuyimirira tulwanaganire abatembeyi aba boda boda tuli ready okuyimira kutambula nammwe tulabe nga nammwe mufuna omugabo gwammwe eri ekibuga Kampala. Kamoga John Bosco omanyi ensonga z'abatembeyi zino ne Misa Kabanda basagala zigattamu kintu kirala okusobola okutambula obulungi abatembeyi n'abasuubuzi ensonga bezaawe zokka. Kakati mukulaba kakalunga we katambula mu Kampala obukulembeze bw'abakulembeze nga balonde bunaasobola okutaasa ku batembeyi bano abasuubuzi b'oku nguudo ababoda boda n'abatakisi ennunda gye balondamu generale kubaka wa parliament bakansala n'abalala. Ekizibu kye twasooka okufuna mu kulonda kuno okuwedde kyafaanagana omusajja omulimi yakola atya ayina essamba ddene naye nga mu ssamba eryo okukwata obudde bw'enkuba oyina kukozesa ndogoyi. Endogoyi ezo zisibwako enkumbi naye omulimi ono ye yakozesezza mbuzi ze yasibyeko endogoyi embuzi ze yasibyeko enkumbi ate embuzi tezirina maanyi basi. Kakati kwe kulonda kw'abakulembeze ba Kampala kufaanagana omulimi agoba sizoni y'enkuba akutte enkumbi gye basiba ku ndogoyi n'agisiba ku mbuzi n'agisindika egenda erime. Ekitasoboka. So bw'otunuulira abakulembeze abalondeddwa abasinga bonna obungi omutindo gwabwe mu butuufu gwagala okufaanagana ogw'omulimi oli. So sisuubirayo nti basobola okutaasa okuvira ddala ku Lord Mayor omulonde baasi kubanga bonna b'amasimu bakulangirire tebakulangirira kitegeeza balina endagaano. Waliwo karatasi kwe batadde omukono. Kuliko karatasi kwe batadde omukono so kati kitegeeza bakwekkiriranya ekituufu kubanga asajja bagamba topapala ndowooza olaba ndowooza okiraba nti ekinaagira nga obubaluwa buvaayo endagaano ze mwasayininga. So n'olwekyo bannakampala ku luno ensobi gye mwasinza okukola ya butalowooza nnyo nga mulonda era kyemuva mulaba bakedde ku makya tebananaabana mu maaso muli mu maziga baga nti mulina okukifuluma ekibuga. Kati bwe tunaatuukira mu mwezi ogw'okulayira munaaba muli luddawa ate tukyaliwo nga batugobye. Kakati n'olwekyo ekibuuzo kyo mukadde wange abakulembeze abalonde tebajja kusobola tobasuubira kuyamba bannakampala era bannakampala mugenda tutambuliranga mu ebyo kubanga guno omuzannyo muteeketeeke gwa kubakuumira mu bwavu si kubajja mu bwavu kubanga obwavu obwo bubakolera. Misa Kabanda abadde ajja atambula agaba 15,500 n'otunuulira omusajja ayina kilo nga 85 naye nga naye agenda awondera 5,000. Babadde batuula mu bumiitingi obw'enjawulo babagamba Kabanda ali wano n'okasanga nga akantu kajjudde naye ng'ekibaleese kukima 2,000. Kakati nno mutandise ozzisasulira abaayina ebyensonga mwawozanga tetulya bigambo. Kakati bagamba nga tetulya bigambo otukoze otya nebagira bati ku 10 ezi. Tweyanza nnyo tweyanzeege mwami Kamogo ogenda sooka osibule bannansi tujja kwongera okwogera ebigambo bya Kampala ndowooza sabbiiti ejja nga tulabye responses okuva eri abamu ku bavunaanyizibwa ku nsonga ez'enjawulo. Bannakampala mbagamba nti ku luno bwe budde obw'okwebeereramu ensobi ezaakoleddwa mu kalulu tulina zitereeza na mikono gyaffe tugenda zitereeza nga tuyimiridde. Bannakampala ku luno tetugenda kukkiriza kubeera nga tufukamira. So n'olwekyo nsaba tuyimirire wamu abatembeyi ngenda twala obuvunaanyizibwa okubanoonya naye nzijja gye muli nzijja na mutwe nze sijja na ssente bwe mba mwagala kutereeza anti bye ndowooza eriyo yes nze nzijja na mutwe tukwate omutwe tugugatte tujja kusobola okulaba nga tutereeza embeera y'abannakibuga aba boda boda nammwe bwekityo bwe kifaanana
tuve mu bintu by'olwali, tuve mu Arsenal ne Man U, tulowooze ku future z'abaana baffe. Sebo bannakampala nja kudda sabbiiti ejja weewaawo wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Mwami Kamoga John Bosco Muzaŋŋanda mu Democratic Party. Tugenda kumaano ku nsonga ya Kampala n'eyogoba abatembeeyi abakolera ku nguudo, abatakisi abatalina stage n'ababoda abatalina stage. Tujja kutandikirawo sabbiiti ejja ku nsonga y'emu okwongera okulaba we n'abeetuuse akuume atakuumira mpeera wangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.